Look. Look. Yatutwala natukebeza nga atweganye. Webyavaayo nga tuli baana be natambula n'agenda. Era tadanga mukuba nebbanga bwatuwe kino ani n'ebizibu byange ate nga kiryanda. Because I was just checking on him, but he doesn't support. But how old are you now? 23. Now he doesn't have to support you at 23. You should support yourself. Yes, I don't need his support right now. You are now. Because yes, my mother has already done it for me. Okay. Are you done with school? Yes. But did your father make the statement? Excuse me, madam. When your time comes, you will talk. You're still a young man. You will have benefits from him. That one I believe is going to support you. What which you know? And nebizibu byange ate nga kiryanda. Namuzaala mugwa mu 2010 Apuli. 2010 Apuli. Abane myaka 2010 Apuli. Okay. Tuyavaya ino mwaka mwekitegera. Oba yakamala myaka 10 ngavuddeyo. Aha, bwezityo kati mu myaka egyo 2010 Apuli omwana lwe yazaalibwa. Okay, sitegeza wa 14. Wa 14 ye. You know protecting. Ati we 16 mulala. Si byogerangako nganze. Buli kigambo kyonna olwaleero kyenjogera kyekyo kyenjogera. Anji katumalirize. Sobi ebyo. So ekikulu kiri kimu wakamuwa Yusufa mu myaka 10 obuyambi bwa milioni 6. N'obulala bwe namuwa nga tuli mu kamera kubanga tebwalinga bwampaka. Anjisewo wakamuwa yo ng'ameka. Ebbanga kino lwaki nina ebyapa bye? Okyabirina? Nze mmanyi nti gwe nabiwa yabina kati bwagamba nti yabimuwa simanyi kubanga nze sente nazijja mu banka ezikola ebyapa era namutwala ne mu banka ne tujjayo sente. Omanyi ebintu bya mirundi ebiri. Listen to me. Ate ekyamatovu. Linda ko ensonga za mirundi ebiri. Mpulirizamu katono. Ekisooka kiri kimu. Wakomplaininga nti omugwanyi kati njagala ombuulire full figure mbadde nkusaba osirike. Thank you, Honorable.